tambula tukyali ggulu mu bendo ly'eggulu ewa General Salim Sale. Olunaku olwajjo ba promoter ab'enjawulo basobodde okuba ate nga bazisuddemu okuli Abitex president waabwe omukulu gwe bayita Bajjo Mutima, omukulu gwe bayita Balamu ng'olunaku olwalira jaguza birthday emyaka 54 egy'obukulu. Bali ggulu era ng'ekyabatutte eggulu nti badde bagenze ku lwana gye bayita e-concert naye nga yasobodde okuba ate nga giddwamu ye mukulu gwe bayita Balamu. Wabula Abitex yavuddeyo n'ategeeza nti bagenze wa General Salim Sale okuba ate nga bamutegeeza bagenda kuteeka bati ebivulu bya Christmas ebimalako omwaka. Habula Abitex ensonga zonna nga bwe ziri gye buvuddeko abayimbi abapromota bano basobola okuba tebaweebwa akasente era nga abapromota abasinga bafuna akasente kaali kangi nnyo. Mujjukira abapromota bano abagenze bennyini abamu baali bakubibwa nga bagamba nti baali ku bapromota ab'enjawulo ne bafuna akasente. Akadde kano baziddeyo wa General Salim Sale bagamba bo bazzeeyo si kufuna sente wabula bateese embeera gye bagenda okuba ate nga bayisaamu ebivulu byabwe bisobole okuba ate nga biterera bulungi. Omukulu wa Abitex wuno ng'atukakasa nti ensonga zonna nga zigenda okutambula bo bali mu bya bivulu si byakulwana e-concert. Twatuse dda wano eggulu nga bulijjo ebintu bye tukola tubikola musana gwaka. Abitex president w'abateesesi b'ebivulu Alphonse Bajjo, Secretary General Balamu Balugahale, Keti Loba event ne Mutima twatazeeko dda tuli ggulu. Ebintu bye tukola tubikolera musana gwaka. Tuzze kulaba Salim Sale kumutegeeza bivulu byaffe bya Christmas season 25 26 31 ne rumu butya betugenda okubikola. Ebivulu byammwe ebibanyumira ebibamalako stress ng'enkuuka Sheraton Gardens, Kavumba, Speak Resort, Munyonyo, Motoka z'empaka byonna tuzze kubuulira Salim Sale butya kuba tulina okubikola mu mbeera yonna embeera yonna ekkirizibwa mu mateeka bebanga yaki bebanga ya nkola yaffe ya bulijjo tukimanye bebanga ya ku online tukitegeere kyekitulese eggulu. Aya basi oyo ne president w'abapromota bonna mu ggwanga Abitex omukulu oyo ate omukulu Bajjo naye yasobodde okuba ate ng'ayogera kyekyabatutte wadde ate Bajjo byayogera byo byawukana ku by'omukulu. Sooka owulire emboozi yonna gye nnaggwera kigamba nti bapromota bano bafunyemu akasajja balumiriddwa olw'embeera nti omukulu gwe bayita Balunywa yafuna concert gye bayita e-concert nga yaweebwa biliyoni nga 5. Mwena mwebuuza lwaki Bajjo Abitex Balamu Keti Luba basituse ogenda eggulu. Mukimanyi bulungi ffe bapromota sijja kwawula ffe bapromota abatambuliza abasinga okukola loosi mu bivulu by'eggwanga n'okutambulizibwako ensonga. Abamu mugamba twaze kulwanyisa e-concert. Abantu bonna bwe mulaba wano Bajjo Abitex Kavuma Keti Luba Mutima Balamu we are less concerned about e-concert. Naffe e-concert tugiwagira kuba yawa bapromota bannaffe emirimu. Ffe abaani abajembera namba 2 w'eggwanga ate nga ye government chief listener. Aya basi era wano weesobodde okuba ate nga ntegedde nti balina ensonga ebatawaanya bano nga bapromota. Sooka owulire eddoboozi lino omukulu Bajjo ne Balamu nga beerangira. Nfunye amawulire yabadde akuba ekintu kibayita e-concert. E-concert nze ndi mukozi wa e-concert kambabulye mwenna Abitex Keti Mutima Luba ffe batalina buzibu naye simanyi lwaki Balamu aginako omutima omubi. Nze ndi mukozi wa e-concert mbulira amaze ndi mukozi Uganda abandaba soko sirika sina mala bintu nga Uganda abandaba nga lolo ogivaamu lati olina omutima omubi ng'ogivaamu ate owulira nze ndi mukozi wa e-concert kubanga kyekintu ekyaza okutuyamba okuva mu mbeera embi kiwadde abanayimbi abanaku bannakakaamu abalabye emirimu katulina gitereza butereza bweri mwensi sikugikubanga Balamu kale kiwe kyogere banga kyagala President wabayigulo olina okusirika mbadde nteesa bwe nti nze siri mukozi wa e-concert kubanga kalisa tannaba kumpa mulimu naye njiwagira mukozi waayo ensonga nti ewa abayimbi baffe yawadde abayimbi bange emirimu ewa abayimbi baffe emirimu sente zeziwadde omuli bali ggulu abakulu abapromota abafuna kasente kali kenkutegeezezaako embeera nga bwetambula omukulu gwe bayita Balamu abangi gwe basobodde okuba ate nga bajjayo nga bagamba yasinze okulwana e-concert y'omu ku baafuna omudidi omungi ennyo. Uno Balamu leero ajaguza birthday emyaka 54 egy'obukulu agamba bw'ati ayatuyise okwogera ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku indasitule yaffe afande tweyanziza tuze era ntwala omukisa guno okwebaza okuyamba abayimbi okuddamu okufuna ku income ne bapromota naye era ntwala okulabula eri bapromota temutegeka bintu biswaza
mulekerawo okuleta microphone yemu abayimbi batano okugiyimba mu biseera bya covid mubeera musiga covid so oba mukola ebitaliimu magezi ninagiwandiika kuba imero nungi ninagiwandiika ngalumirira Uganda. Aya basi omukulu Balamu yasobodde okuba nti yawandikidde General Salim Sale email ng'agamba nti ikonsa tebagobera SOPs bakosa microphone emu abantu bayinza okusaasaanya obulwadde bwa COVID-19 bwe byatuuse ku mukulu gwe bayita Balunywa yeewunyizza abakwagana n'omukulu gwe bayita Balamu yagambye bw'ati bonna baazirya ssente oba bali tuwuddisa buwuddisa nabo ne mukulu Balamu nze ndoza nti ogenda funa ekizibu ne banno b'okola nabo omutima gwo gwagaana okumatira ye Balamu yakula amanyi nti kyataliimu tekibaayo okyegera ekyo kiba kikyamu weekebera olabe saagala kulowoozesa bantu nti gwe kyotakola nga Balamu ekyo kiba tekiriiyo nedda ssebo mpozi mwami Balamu nga weerabire ntuli mu kugamba nti tukola show ya TV bwe baba basetinga show ya TV bakola studio tokeera kubeera na byuma nti obeera n'ebyuma n'obisimba wali n'okola show nedda we set up ensonga yo spreading anti tetusanitizing abantu fete twagala kukola byokola kitegeeza nti mu wingize ebyo tuli mukolera ebintu nalo kuba nti goyagala tukole ku nkolayo owekitiibwa tujja kuleta kamera tulage nga mukulu Balamu ayagala SOPs ate weerabidde nti bwagamba nti akabugu mukakwata nnyo nga tomanyi nti ate okunyogovu buleeta korona ekyo tokimanyi omuyimbi wabeera ku vibe ng'ali mu kuyimbira mu kifo awali amataala nga mangi oyagala ate tumukubemu SC ate banyogoge ekyo tekikola kyakubiri shozo tuli mu kukuba zino nkugambye nti si byuma byo ebya Balamu event litugenda bitwala Namboole bayimirire okwo atukolera TV tetukolera kisaawe ala kukikola mutya ebintu aya basi ye mukulu Balunywa bangi beebuuza nti oba mukulu Balamu yafuna akasajja ku mutima olw'embeera nti waliwo ekivulu ekibadde kyakaggwa okulayiza pulezidenti byali kololo omukulu Balamu bamuyisaako diiru eyo kati ne yeebuuza ne e-concert ng'evudde wa General Salim Sale lwaki emuyiseeko kwe kuba ate ng'agirwana Balunywa wuno akyatugamba ebya Balamu bakulu bange abagenze eggulu intention yaabwe agala kuboogerera kubanga simanyi kyabatutte naye bwe banga yagenze kuba e-concert ekyo sirowooza nti ku myaka gyabwe waliwo eyali kisembyo kikola e-concert si kisaawe tenjagala otegeeza bannayuganda e-concert kyebayita virtual kitegeeza nti tukola naye omuntu ali Amerika omuntu ali Bungereza asigala alaba show kyenjagala bakulu bange mutegeere tetukola show zino zetwakolanga ez'embalala ndikoza ab'embalala njala nange mbategekere Christmas njala ntegekereyo nange ate ntegekereyo abagundi nedda aya basi kati nno Balamu yaloopye kwe kutuuka eggulu ng'awerekeddwako bapromota ab'enjawulo wadde bo babyegaana bwe byagudde ku mukyala wa Bajjo abatandikiddemu wano ye munnammwe muwulire bapromota mwenna abantu abali eggulu ensaawa ya leero Balamu simanyi Abitekisi Bajjo baani mwenna bakabawa biliyoni 5.5 baba biliyoni 5 eyasembayo funa sente tenanyinyi yafuna milioni 2 3 bimeka naye saawa zino muli ggulu still mulowooza yo omusajja tabakoowa olw'okuba tabagamba mwe muvuddeko enkolomi y'eggwanga okugwa n'okufa nabagamba lwomulitegeera Balamu mu nsi oyo omusajja w'ekisatu limutegeere ensi eno ntina ensi eno essaawa zino muli eggulu mwekuba mwekka tulina abantu ba doctors abafiira ku front line abajjanjaba abantu ba covid ne bafa n'emirambo gyabwe ne gikwatibwa abantu abamu ba doctors bali malwaliro tebana bakusasulwa bali mu kujjanjaba abantu mwe muli ggulu mulwanira ssente muyombera ssente bawadde biliyoni 5 za e-concert mulinga bagamba nti Uganda erimu sekita emu ya music mulinga bagamba nti buli muntu amale kuyimba lwaki mumufuuka kizibu eri eggwanga lwaki temunyize bantu mumwatadde abantu obusungu waliwo abaana abakola mu NRM bavunda n'amatu abaana bakulukuta emisaayi abaana balina ebizibu naye tewali abalowooza kwadde abafaako mu mwesibye eggulu banafuna bata chance agenda okulaba Jenosali nga mwetemuvaayo lunaku lunaku obujja bwaki n'ensala yaki lwaki mufuuka ekizibu eri eggwanga mwe abantu era akasekita kantu k'abantu batono nnyo nnyo mumufuuse problem really mwabataswala batebuulira batematiza mu mutima aya basi fulu figa abawanda muliro asobodde okuba ate ng'asomedde n'omusajja ow'essaati emu ajaguza birthday ye omukugu bayita Balamu abula fulu figa sente emala nemukwata akatono kebakuwadde oba ekisono kyoyina oba ekikyofunye okikoze kisobole okwala temuwa kimu kya 10 temuyamba bannammwe mubayambira mu bikwerabisa mubayambira mu kwefula kizibu mulowooza mumweyita ki ekonomi y'eggwanga eneebeerawo etanga munku ennyinyi sekita entono nnyo nnyo efuusa kizibu era eggwanga magalaga eggwanga limu industry emu yokayoka ya music bannange bisajjamu mutaba bisajjamu muli bikulu Abitekisi muno obusajja obuwumpuguma bweyitanga bwa Nuupu naye tebuva ggulu
wajja mugenda wa Nyanza ne bakuwa sente lero nche ne bakuwa n'ogula mba malaya n'ogula kino bali emmotoka n'ogula biki era still not the gungo yenjera mwabatakula mwabaki mwabatafumintiza kiki muloza omuntu obutoga atabetamwa abantu abetamwa mwatedde abantu okunyiga abantu balina obusungu lwa sekita emu ate lwa abantu abale nyumba ntone ziyambibwa lwa abantu babale abantu abatone nyenyenyenye nyombo bapromota bamwe bambalesi rubbish wale abantu amute bali serious nze nga salampa milioni 3 oba binanga nkera kumachanga muzungira ko sibusungu mwana boba kutekola omukolo gwa muzeyi kubanga seteka yima ya gukuba to mukote gwanyumye omukolo mubi wolololo esanga tebamwade i-concert akuba banne bekwana boka akuba i-concert mbute binyuma mbunze bimpe mbikole katola abadde babikola kubanga abadde abantu abakuba ebyo bisimanyi wefu kute mudiro simanyi kona mamudiro bisimanyi biki babadde nga babikola mutima kyogwo mubi gwoyina teri muntu wa mutima mubi akulaakwana teri muntu wa mutima beasobola kwekusa tolima tete tolyekusa musajja gwe si busungu yigwe oliko mawa kiki oyagala nekyotayagala n'ababo bakuba nze munkubi wano muguza abakazi ne bakuba ne mugula obwana simanyi bunabuzaalamu ne mugula bino ebikazi simanyi anti minana santi bisaaniiko ne mugula abantu ne banvuma mu nsuule nga gwe muntu omugwa akikola gwani gwoyagala munsi lwaki tofumintiriza musajja gwe mulwaki temwekusa muli kutadisa lenga kwa milioni 3 oba milioni 3 era ng'oddamu ng'omuzunganirako